Tuweereza olusa okugenda okubuulira abo bannaffe betukolagana nabo wa we tulowooza nti twandisaanidde okukolera level ki gye twandisaanidde okukolerako kubanga waliko levels nga 4 waliko ey'obwa president waliko eya members ba parliament waliko eya LC5 level ne mayors ate waliko ne level ya wansi LC3 LC2 LC1 n'olwekyo twagala National Council tuweereza ebirowoozo byayo wa we tukolaganira bwe tutuukayo tubagambe tulowooza nti wano we wanaasoboka okukolaganira ne watuleetera amaanyi wajja kubaawo formula tukolaganireko mu formula ki kubanga bwe mugamba tukolaganire ku members ba parliament oba LC5 tuteekwa okukkirizaganya formula ki gye tunaakozesa okututuusa mu nkolagano ennungi okumanya nti wano abaneesimbawo banaaba bano ate ku lwa nsonga eno n'eno kwegamba tubimalirize bulungi bwe tugenda okutambula tutambule nga tuli bumu. Making proposal to the National Council and once the National Council adopts them then we will be able to operate on the basis of that as we discuss with the other sister parties and civil society organizations and the other democracy-seeking individuals. Yes.